Akarondole enzirukanya y'emirimu saako ensaasaanya y'ensimbi y'omuyiwa omusolo mu bitongole bya gavumenti aka COSASE awamu n'ekitongole ki Insurance Regulatory Authority kino nga kye kirungamya n'okulondola entambuza ya kampuni za yinsuwa mu ggwanga. Kizuuse nti oba olyawo obukulembeze mu kitongole kino obuli wansi wa Dr. Protazio Sande bwandibanga si bulambulukufu. But we want to know if you are the right people, the right accountable people. Now, we need your instrument, the instrument appointing you as the acting chief executive officer. We need the chronology. We did not see exactly which instrument he was using. So if you may allow, like you have allowed us to provide all the other documents, we can inform the PSST or the ministry for that matter to avail us with the basis. It was the PSST that appointed. But Chair, as I was beginning to say, we're made to understand there's already an instrument that gave the PSST those powers. Bino okubituukako abakulu ba Insurance Regulatory Authority mu ggwanga babadde bazze okwanukula ebibuuzo ebiwerako nga bikwatagana ku mbeera y'ekitongole awamu n'enzirukanya y'emirimu. In which position are you acting? Are you the acting accounting officer? Are you the acting CEO? The reading of the law says the chief executive officer shall be the accounting officer. If I'm not, but we can read it. And so we are asking, do you have appointment as the accounting officer of the Insurance Regulatory Authority? Dr. Protazio Sande ategezezza akakiiko nti omuwandiisi ow'enkalakkalira oba muyite omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Dr. Ramadhan Gobi ye yamuwa omulimu guno amangu ddala nga contract eya Haruhaj Dr. Ibrahim Lubega Kadunabbi eyali akulira ekitongole kino eweddeko. The PS did not state anywhere that he acted as a minister, but you are telling us that he acted as the minister. Chair, I have an instrument appointing me as acting chief executive officer to perform the roles and responsibilities of the chief executive officer. Kino kiwalirizza ababaka bano okuyimiriza olutula lwa leero okutuusa ng'omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Dr. Ramadhan Gobi alabiseeko bano gwe bagamba nti teyagoberera mateeka. As a committee, we feel we are able and uncomfortable or transacting based on unsubstantiated facts. I want to send you back. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka guno Dr. Haruhaj Ibrahim Lubega Kadunabbi eyali akulira ekitongole kino yayimirizibwa okuva ku mulimu era ono yasalawo okuddukira mu kkooti nga yeemulugunya ku ngeri gye yayimirizibwamu. Titus Jemba ne Stephen Kiwanuka, BBS Terefayina, Ageesigika.